Muganda wange ne mwannyinaze andaba mu kiseera kino. Njagala okwebaza Katonda ku lw'omukisa gw'akuwadde bw'akulesseewo ng'oli mulamu. Nkwebaza okuba nga weegattidde wamu nange mu puroguramu eno Amaka n'Obufumbo, nange omusumba Ssebaggala Ivan Samwiri, era nga njagala okwebaza gwe atugoberera buli lunaku ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 4:30, ate era puroguramu neddibwamu ku ssaawa 2:30 ogw'akawungeezi wano ku Hope Channel TV. Mukama akuwe nnyo omukisa. Weebala ogobera puroguramu zaffe ennungi ennyuvu z'osobola okulaba gwe n'abaana bo n'amaka go nga temwesitadde. TV yokka ekuwa puroguramu ezikuzimba okuva ku makya paka kawungeezi, ezizimba abaana bo mu ngeri zonna, ennyimba ennyuvu ezikuzaamu amaanyi n'okukusanyusa. Nze ndowooza nti wandibadde ku TV eno yokka olw'obulamu bwo okwongera okuzimbibwa mu mubiri, mu mwoyo ate n'obwongo. Njagala okubajjukiza YouTube channel eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel, eyo nno nga eriko ebigambo bingi bye tuyize emabega bye tosobodde kulaba olwaleero. Ate era ngende maaso n'okubajjukizaako YouTube channel ya Hope Channel Uganda Live, eyo nno kwe kubeera programs zino buli lunaku bwe ziba zizannya, wonna gy'osinziira osobola okutambula nange wonna w'oli. Ne programs zetwayiga edda, bw'obanga oli mupya nga wakatweyungako, nkusaba ogenda ozinonye ku YouTube channel yange, ojja kuziraba nnyingi, obulamu bwo bwongere okunywezebwa n'okuwanirwa. Mpozi kye saabategeeza era nga njagala nkibategeeze nti ng'oggyeko okuba nti Mukama ampadde omukisa ku lw'ekisa kyo okwogerako gye muli ku nsonga z'obufumbo, naye ate ndi mukulembeze mu kitongole eky'abavubuka eky'ekkanisa y'Abadventist, era ensonga lwaki olaba nga nnyambadde nga bwe nnyambadde. Twagala okwebaza Katonda nti olunaku olwaleero tukyazizza omukulembeze ow'ekitongole ky'abavubuka mu nsi yonna Abadventi. Kale nno olwaleero tumwaniriza, ensonga lwaki olaba nga nnyambala nga bwe nnyambadde. Naye nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa nga tugenda mu kuyiga okulunaku olwaleero. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, tukwebaza kubanga otuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Jangu oyogere n'obulamu bwaffe otuyigirize ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Programu ya leero njagadde nyidedicatingira abavubuka, era nga njagala okwebaza Katonda kubanga atuwadde omukisa okubanga tuyiga ebigambo ebikwatagana ku maka n'obufumbo. Era omulundi guli bwe nali mbategeeza nabagamba nti amaka buvunaanyizibwa obunene obuva eri Katonda bwe yakwasa olulyo lw'omwana w'omuntu. Ekibinga tekinnaba kubaawo, amaka lyali ssanyu, gyali mirembe, kwali kweyagala awamu n'okujaguza, era kwali kwebaza. Ekyamazima kiri nti Katonda yatuwa amaka ng'ekirabo, era yagatuwanga amanyi nti kyekimu ku kintu ekigenda okutukulembera okutuuka ku busobozi bwaffe. Mukama wa kisa era wakwagala, era bulijjo atuwanirira n'atuwa amaanyi. Era n'olwaleero kyava atujjukiza nti amaka yagatuwanga kya bugagga. Nsaba oyagala amaka ago, nsaba osanyukira okubeerawo kwago, nsaba ogataase emitawaana n'ebizibu kubanga go wagatandika. Tewali n'omu yakusindiikiriza kugatandika. Go wasalawo wase, go wasalawo ofumbirwe. Okuggyako abatono ennyo abaliyo nga banyigirizibwa bunyigirizibwa okugabeeramu. Nawe obanga weesalirawo gwe wennyini oyingire amaka ogabeeremu. Nkusaba amaka ogaagale, nkusaba amaka ogasanyukire, nkusaba amaka ogenyumiririzeemu, nsaba amaka gabeere kitundu ku ebyo by'ogwanidde okussaamu ekitiibwa, kubanga kya bugagga Katonda kye yakuwa. Tolina gy'ogenda kugateeka walala. Abaana bo tebalina taata mulala, tebalina maama waabwe mulala. Kale gwe oyinza okuba oyina gy'osobola okulaga, oyinza okuba nga oyina gy'oligenda, naye bo abaana tebalina. Tebalina kiddukiro kirala, tebalina ssuubi ddala, tebalina biseera bya maaso birala okuggyako ggwe. Katunula mu nsonga zino mu bugazi, omanye nti amaka amasanyufu be baana abasanyufu. Abaana abo tebasobola kwogera, oluusi tebasobola kunnyonnyola, oluusi tebalina bigambo bya kukozesa, naye banyigirizibwa nnyo nnyo nnyo. Buli lwe babeera mu maka nga abazadde basazeewo okugifuula battleground. Lwaki abazadde muyinza okusalawo
okufuula amaka ekifo ekyokulwaniramu, okufuula amasimu gammwe ekifo ekyokwevumirako ng'abaana balaba. Lwaki abazadde muyinza okusalawo okufuula ennyumba yammwe olutalo? World War III yatandika dda ayinda. Ono bw'atamufumita kambe ono amukuba mulawo, ono bw'atamusooza ono amukuba ngumi. Abamu ne bagenda n'amunywera n'omwenge n'akomawo ng'obwongo butabuse n'akuba paka omukyala bw'atuuka nga n'okwogera takyayogera, nga n'abaana balaba ebintu bino. Omukazi n'akuba omusajja oba n'amuvuma n'amwogoloza musajja wattu nga tayana wadda. Lwaki amaka muyinza okugafuula ekifo ky'entalo? Lwaki amaka muyinza okugafuula ekifo ky'okusika omugwa? Lwaki mwagala mugafuula eggeyo nammwe bennyini? Mufunamu ki mu kweggyamu amannyo n'okwekuba n'okweyiwa omusaayi? Mufunamu ki mu kuvumagana ebivumo ebya buli lunaku? Sifuddeyo nsonga yonna gy'owa ku lwakino, naye tosobola kwaŋŋanga mitawaana gy'amaka ng'oyise mu kkubo eryo. Sifuddeyo oba omukyala yayenda oba omwami yayenze, oba omukyala tafumbye emmere bulungi ewooma oba akoze atya. Olina ensonga ez'amazima ezikunyiiza, olina ensonga ez'amazima ezikutamye, olina ensonga ezikutamye mu bulamu, olina ensonga ez'amazima ezikukyayisizza omuntu oyo. Naye musobola okwaŋŋanga emitawaana gyammwe n'ebizibu byammwe nga temwereeseeko bulabe kubuleeta ku baana bammwe na kubuleeta ku kyalo kyonna. Ago ge maka amakristaayo agoogerwako eri mu Befeso essuula ey'okutaano, agoogerwako nti abasajja mwagale bakazi bammwe n'abakyala mussengamu ekitiibwa babbammwe. Ago ge maka agoogerwako Katonda ge yatonda nga kakumubwesa kitiibwa, Bakolinso ekisooka 13, obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna mukikole lwakuweesa linnya lya Katonda kitiibwa. Mubeere mu maka gammwe nga kyekiruubirirwa kyammwe. Omala biseera okulowooza nti ogenda kuwenda otereeza ebizibu by'obufumbo. Olw'okuba omusajja mwavu kakati kansooke mbune mu basajja bonna ntabaale, kubanga oli mwavu kakati nsobola okufunayo abagagga abanandabirira. Omaze budde togenda kusolovenga kizibu kya butaba na ssente ng'oyagala basajja mbu bazikuwe. Tebagenda kukuwa zikumala, ate bagenda zikuweera kiseera kiwanvu. Bajja kuzikuwa kati kubanga okyalabikako, bajja kuzikuwa kati kubanga obasibye omwana obasibye embuto n'ebirala. Naye ekyamazima kiri kimu, tebagenda kukuwa ssente ebbanga lyonna, tebagenda kukuwa ssente kiseera kyonna. Obwetaavu bw'obulamu bwo tebugenda kukoma ku myaka 35. Abasajja abo bagaba ssente bazigaba balungi, naye tegenda zikuwa paka ku myaka 4. Ojja kutuuka ekiseera nga waliwo abakusikidde banna abalala nga byakkoledde alina obbikolerayo n'abalala abato abakula, ate nga gwokyalina obulamu obw'okubeerawo. Olw'ekyo nsaba tukomewo mu kutegeera kwaffe. Nsaba tuleme okubeera abasirusiru naye tubeere abajjudde amagezi agava eri Katonda. Bayibuli bwetyo bwegamba. Kubanga ekiseera n'ennaku zino mbi. Buli muntu yenna alwanirira ennyumba ye, buli muntu yenna alwanirira amaka ge, buli muntu yenna atandika olutabaalo eri okutereeza obufumbo bwe. N'olwoya lwa mu nnyindo olw'ejja wekka, teri n'omu agenda kulukuta asaako, teri yavunaanyizibwa ku bulamu bwo. Ogoba kyombo kyo, okusalawo kwonna kwe wakola mu bulamu oteekwa okukusasulira. Tekyali yavunaanyizibwa. Owakeera ku makya n'olonda omukyalo oyo mu ngeri gy'afaananamu gwe wamulonda, teri yamukuwa. Yali decision yo, teri yamukukaka. Kale oba tewafaayo kwetegereza by'oteekwa kwetegereza ku mukazi gw'ogenda okuwasa, kati ekyo kyaggwa. Kale ffe tetwetaaga nnyo okutegeera na kumanya bukambwe bwo, busungu bwo, butayagala, nze ndi bubi, mukazi yankola bino, ekyo wakisalawo. Kubanga era n'abo abalina amaka g'olabanga bakyaliwo tekitegeeza nti bakazi babe balungi nnyo. Era waba olowooza nti balungi nnyo babakuweemu, okitegeere tebabeereka nabo. Nabo b'olaba balina abasajja n'amaka gwe g'olowooza mbu gali stable, tolowooza nti abasajja abo balungi nnyo. Balungi nnyo kubanga tonnabeerako nabo, balungi nnyo kubanga tosiiba nabo, balungi nnyo kubanga tolina woobasanga. Naye babakuwa osiibe nabo ojja kutegeera ti n'abo balina omugugu gwe beetisse. Buli maka gonna gy'ogasanga galina saddaaka gye gali mu kukola.
Every home is making a sacrifice to stay together. Abafumbo bonna balina saddaaka ze bali mu kukola okubeera awamu. Teriyo bafumbo batalina saddaaka ze bakola. Bonna bonna bwe mwenyumiririzaamu ne boolaba nga baselebrating emyaka 25 egy'obufumbo, myaka 5 egy'obufumbo, bakoze saddaaka. Tebayise ku kaweweevu. Nabo baatuuka ekiseera nga baagala okubivaamu. Bayombako, bavumaganako, beekubako ku nkokola. N'emizeegi egimu ku egyo kyoyogerako nti nze bannange nabo baagifuna. Lwaki njogera ebigambo bino bassebo? Okusolvinga ebizibu mu maka is a sacrifice. Kwesaddaaka. Amaka gano agalimu ekibi tegagenda kubeerawo nga tewaliwo okwesaddaaka kwa bulamu. Abakyala bagenda kuwaayo saddaaka ezitenkanika okusigala mu mayumba gaabwe. Bangi mubeenyumiririzaamu naye abaami tebaliiwo. Abaami bali bize. Amala n'omwezi nga tamulabye naye ng'atambula ng'alina okukola saddaaka ey'okubeera mu nnyumba eyo. Mumanyi tugenda twenyumiriza mu bantu. Bannange oyo yafumbirwa gundi, bana yafumbirwa mukulembeze gundi, bannange omwami gwe yafumbirwa ayina ebifo bw'ebiti, bannange omwami gwe yafumbirwa buli kaseera abeera Bulaaya atambula, bannange omwami gwe yafumbirwa ayina bino. Kambategeeze buli omu ayina saddaaka gy'ali mu kukola n'oyo gwe weegomba. There is a second life. Waliwo ekika ky'obulamu ekirala amaka kye geetaaga olwaleero. Waliwo ekika ky'obulamu ekirala amaka go kye gateeka okufuna. Ng'oggyeko obulamu obw'okulowooza nti ebintu bigenda kubeera mirembe. Kye tuyita comfort zone. Waliyo abantu abali mu maka nga balina obulamu obwo. Tagenda kufunako butakkaanya. Yayagala mukazi azaale baana 6, bw'atabaweza agamaka agavaamu. Yayagala omusajja amutwala n'alya ku ssente, bw'atamutwala kuzirya agamaka nga agabulira. Yayagala mukazi azaala baana balamu bokka, bw'azaala omwana yenna ng'aliko obulemu oyo ng'amusuula ye tazaala bikulekule by'abaana. Waliyo abantu abali mu comfort zone. Waliwo abantu abawumeddwa obulamu ne weewuunya. Waliwo abantu abakola ebintu ne weebuuza ekibuuzo. Mu programu eno ey'amaka n'obufumbo tewaliyo kigambo kye bayita comfort. Comfort ejja ng'okkiriza kukola sacrifice. Obutebenkevu tebuliiyo mu nsi eno ey'ekibi. Buli lunaku olukya ebisoomooza obulamu bijja. Teriyo gy'ogenda kutereerera. Teriyo ne bw'onaatambula mu basajja 16. Kyova nti abakyala bamu batuuka ekiseera n'aga bannange kansigale nzekka, mukazi wattu ne yeeyombekera n'akuza baana. Ng'abatabadde naye nga bonna temuli ayina makulu. Ne bw'ogamba kanninde n'afumbirwa ku myaka 35. Waya kanninde n'afumbirwa nga amaze kukula ani yakugamba. Ne bw'onaafumbirwa ku myaka 5. Ebisoomoozo ojja kubisanga toyina kyotaasa. Waya kanninde mmala okukula nja kuwasa nga mmaze okugaggawala, nga mmaze okuzimba, nga nsomye, byonna nga mbimaze, mu myaka gyange engaana, olwo ndyoke mpase nga nteredde. Ani yagaa nti waliyo okutereera? Ne bw'onaawasiza ku myaka 4 era ebisoomooza amaka bigenda kujja nga bwe wandiwasizza ng'olina emyaka 28. I call upon you in our message today. Bassebo ne bannyabo mugende mwesaddaakira amaka gammwe. Sacrifice your own life for your marriage to stay together. Amaka be gaba ganaasigala wamu gagenda kwetaaga abakazi abazira. Abakazi abakola okusalawo okutali kwa bulijjo. Abasajja abakola okusalawo okutali kwa bulijjo. Kyenva njagala okubategeeza mwenna abavubuka abateekateeka okuyingira obufumbo. Obufumbo si mmere kulya. Obufumbo buvunaanyizibwa. Obufumbo kwewaayo. Obufumbo kugumiikiriza. Obufumbo kuyimirira ng'omuzira. Obufumbo kuyingira mu nsonga. Obufumbo kwaŋŋanga bituzitooweredde. Marriage is not simple. Ekyo nkibagamba buli lunaku. Si kye kintu abantu bagenda okubeeramu nga bajjaganya bujjaganya. Babeeraawo mbubeebake bazuukuke balye
n'enkya beebake bazuukuke balye obufumbo lutalo kubanga ensi gye tuliko ya kibi. Katonda bwe yatonda obufumbo yabutonda nga bwa ssanyu nga bwakubeeramu na mirembe, buli omu kussaamu munne ekitiibwa, buli omu kwaniriza munne, buli omu kusanyusa munne, buli omu kwagala munne. That is the ideal. Ekyo ekyandibadde naye ekibi bwe kyayingira mu nsi tekikyayinza kuba bwe kityo. Kati bwe tuba nga tuli baakukituukako, it is a struggle. Kyova olaba nti weetaaga amaanyi ga Katonda okuyimirira naawe. Tekikyali kyankwagala muntu paka kufa okutuusa nga olufudde olutaba olw'obulamu bwo olugenderere. Tekikyali kyangu kussaamu kitiibwa muntu munno. Bayibuli eyogera ku biseera eby'enkomerero negamba ebiseera eby'enkomerero, ebiro ebyokulaba ennaku birijja. Mu kiseera eky'enkomerero ebiseera ebyokulaba ennaku birijja. N'alyoka annyonnyola abantu bwe bagenda okufaanana nti abantu baliba beeyagala bokka, abaagala ebintu, ab'amalala, abateebaza, abeekulumbaza, abatawulira bazadde baabwe. Gwe bw'owulira ebigambo ebyo nga bye binnyonnyolwa ku ffe abantu b'ekiseera eky'enkomerero, kifaananyi ki ky'olaba mu maka? Bayibuli emaze okunnyonnyola tugenda kubeera tufaanana tutya. Ebyo obiraba buli wamu, obiraba mu zi gavumenti. Abantu ne babba bagaggawaza abaana baabwe, abaana baabwe babeere bulungi, abaana baabwe babeere n'obulamu obw'okweyagala, ne babagulira ebyobugagga ne mu nsi ez'ebweru, ne babawa obusika obutaliggwaawo, ne babasomeseza ebweru, naye ng'omusimbi gwonna bagukukumbye somewhere ogwandibadde gubaako ne kyeguyamba. Bino binjogera mazima kuba bisiiba mu mawulire. Ekyo baita okwerowoozaako, kulabikira ne mu zi gavumenti, kulabikira ne mu bulamu obwa bulijjo, kulabikira ku nguudo nga tutambula. Buli muntu alwana kuyitawo. Wa boda ayagala kuyita mu kafo ke kamu, owa takisi ayagala kuyita mu kafo ke kamu, ow'emmotoka ey'obuyonjo ayagala kuyita mu kafo ke kamu, n'ow'akagaali awamu n'ow'ebigere. Ku bonna tewali mwetefutefu kulekera mulala. Ow'ebigere agamba kampitewo ate munninnyoko munandaba. Owa boda agamba nange nja kuyitawo temugeza ne munkoonako. Owa takisi agamba nange ngenda nze nja kubeera mbamalewo. Ow'ey'obuyonjo agamba gezaako nkuuto ntegeere mu kafo ke kamu. Abantu bali babeeyagala bokka. Kati ebyo tebikoma mu nguudo nga tutambula, tebikoma mu bakulembeze aba gavumenti bokka, mu gavumenti si zaffe bebo bawandiikako mu mawulire nga banyaze ebisawo bya ssente. Bigera ne mu bannaddiini, era n'obawulira nga buli omu asika mugwa. Nze nsinga n'ensingo yo, mubbi n'ono mubbi n'ebirala. Bassebo ne bannyabo, okusinziira Bayibuli bwennyonnyola emitima egy'abantu ab'ekiseera eky'enkomerero, ate nga be bantu bemu be bakola amaka. Kubanga tetulina walla we tugenda kujja bantu bakola maka. Toyina walla we ogenda kujja mukazi era ogenda mujja mu nsi muno. Toyina walla we ogenda kujja musajja era ogenda mujja mu nsi muno. Mu bantu abo Bayibuli bennyonnyodde ab'amalala, abeekulumbaza, abatayagala bulungi, abateebaza, abakambwe, abeeyagala bokka, era mwogenda okujja omusajja. Kaakati okubeera n'omuntu ow'ekika bwe kityo for the rest of your life, it's not going to be easy. I can't lie. Sagala nkulimbe. It's not going to be easy. Tisigenda kubeera kyangu. Kani mwavubuka badekadeko okufuna amaka nga muyina ebirooto ebigazi, era nze aleraffe kankutegeeze ogenda kulwana olutalo. Mwetegekere olutalo lw'okunyweza amaka, mwetegekere olutalo lw'okunyweza obufumbo. Muteekwa kukigenderera bugenderezi bwe amaka bwe gaba ganaabeerawo. Muteekwa okumalira obumalirizi bwe gaba ganaatambula. Kyenva mbakoola mu bubaka obw'olwaleero nga mmaliriza nti Mukama atuyita ffenna abali wano olwaleero tusseemu ekitiibwa ekigambo kibayita amaka n'obufumbo. Bebulaniya 13:4 akugambye nti obufumbo butukuvu era busiwemu ekitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu. Mukama akuyita olwaleero osseemu amaka ge ekitiibwa ogessaddaakire.
sacrifice yourself for the happiness of your home. Enkomero ya byonna ebizibu byonna n'obutabanko obuluma amaka bugenda kwetaaga saddaaka y'omusajja oba ey'omukazi okusobola ogakuumirawo. Bwekibanga tugenda kukuuma amaka gaffe mbu kubanga omukazi ansanyusa ng'ensonga lwaki okyali mu bufumbo kubanga omusajja akuwa byonna by'oyagala, ng'ensonga lwaki okyali n'omukazi oyo kubanga akusanyusa. Kankutegeeze olina ensonga nnafu nnyo, togenda kumalako nago. Oteeka okuba n'ensonga esukkako awo, ensonga y'okutegeera nti amaka ga kitiibwa, ensonga y'okutegeera nti amaka ga muwendo, ensonga y'okutegeera nti amaka Katonda ye yagakuwa, era olina okubeera omweteefuteefu okuyimirira naye weesaddaake mu nsonga zonna ogasigaza mu ngalo zo, kubanga ate Mukama ayagala mutambule mwenna okutuuka mu bwakabaka bwe. Saba Mukama akuwa omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Kankusabire. Mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe, eddoboozi lyo liwuliddwa. Ekisa kyo n'okwagala amu n'emirembe kakitubeere kitambule naffe Mukama. Oba omukisa abantu abali b'epulogulaamu eno era obawanirire. Omukisa ogutambule nabo okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Onyweze amaka gaffe gawangule. Ekisa kyo n'okwagala kitubeere ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Saba Mukama akuwe nnyo omukisa. Nkujjukiza YouTube channel eya Pastor Sebagala Ivan Samuel. Subscribinga, likinga, commentinga. Ate so tugoberera live ku YouTube channel ya Hope Channel Uganda. Genda yo subscribinge. Ogoberera programs zonna ziri ku mukutu. Mukama akuwa omukisa.